kubuuka amateeka gonna Bayibuli egambye nti naye Mukama n'abakweka bombi n'abakwata n'abakola ki kati abantu babeera bateesa nga Katonda awulira mu ekyo ekiseera Yeremiya teyaliiyo ne Baluki teyaliiyo era yali tamanyi nti waliwo enkwe zibakola okumusalira naye nga Katonda azuulira bateesa Bayibuli egambye nti Katonda atukweka enkwe z'ababi Katonda abantu balina enkwe wangi omuntu osobola okuba ng'otambula naye bw'oti naye ng'ali mu kulya mulugwe osobola okuba nga wakumenti wo naye ng'alina olukwe lwakulyamu kati omwaka guno tusabe nnyo Katonda kubanga bw'ataba Katonda tosobola kukwekebwa kubanga jjukira bali nga tebannabagenda wa kabaka mugamba bali basooka ne bamugamba mwekweke naye nga bandyekweseewa kabaka gy'atamanyi Isirayiri yenna yamukulembera Yuda yenna yamukulembera wawe bandyekweka kuyitawo okitegeera ogenda kusomoka era ne tusomoka ne tuyingira 2021 kati guno mwaka gubere gwakwekebwa akukweke n'ebintu byabikweke Mukama yebazibwe akweke bibyo ulya Bayibuli egambye nti kabaka n'atuma kabaka ng'atumye omanyi kyo kitegeeza bamuyita simanyane babayita bane nedda atumye high in command nga yatumye n'agamba bamuleete in command nga yatumye ne bagamba nti bamuleete olaba batugamba nti bwayise mbu kabaka mwanga yagamba nti mbu yali sister we yamunyiza kati abambowa ne bawulira bubi ne bamutwala mbu yali amutumisiza ndoza gendo oba mupanishinga kati abambowa bawulira bubi ne bamujjako omutwe kati olwagira n'abatumisa n'abagamba mugenda mumuleete kanduza kati aboneredde n'abagamba ffe twawulidde nti tumutte ali n'agamba bwayise temusobola kuyoolebwa batugamba ekitabo kyavaako n'agamba bwayise tebuyooleka in fact waliyo tebuyooleka zone kirabika ndowoozawo wennyini in fact era bagamba wali bwe bamuziika eyo zone bagiyita tebuyooleka kati nga kuyitawo okitegeera ogenda kusomoka era ne tusomoka ne tuyingira 2021 kati guno mwaka gubere gwakwekebwa akukweke n'ebintu byabikweke Mukama yebazibwe akweke bibyo ulya Bayibuli egambye nti kabaka n'atuma kabaka ng'atumye omanyi kyo kitegeeza bamuyita simanyane babayita bane nedda atumye high in command nga yatumye n'agamba bamuleete in command nga yatumye ne bagamba nti bamuleete olaba batugamba nti bwayise mbu kabaka mwanga yagamba nti mbu yali sister we yamunyiza kati abambowa ne bawulira bubi ne bamutwala mbu yali amutumisiza ndoza gendo oba mupanishinga kati abambowa bawulira bubi ne bamujjako omutwe
kati olwagira n'abatumisa n'abagamba mugende mumuleete kanduza kati aboneredde n'abagamba ffe twawulidde nti tumutte alina agamba bwayiise temusobola kuyoolebwa batugamba ekitabo kyavaako agamba bwayiise tebuyooleka. In fact waliyo tebuyooleka zone kirabika ndowoozawo wennyini. In fact era bagamba wali bwe bamuziika eyo zone bagiyita tebuyooleka. kati nga eri enkwe z'ababi okitegeera. Waliwo olunaku olumu Yeremiya yagenda n'aleeta obunnabbi. Yeremiya Katonda yamutuma mu Isirayiri naye nga Abayisirayiri bazibu naye nga ate baana ba Katonda. Era Mukama w'omukisa Isirayiri tugisabira omukisa. Mukama agikuume, Mukama akuume Yerusalemu mu linnya lya Yesu. Naye bw'osoma Yeremiya essula 3:6 olaba nti mwalimu kabaka ne ttiimu yonna eyali teyagala kuwulira bigambo ebiva eri Katonda. Ate nga kabaka bw'abanga kabaka oba omukulembeze bw'abanga akulembera abantu bawuliriza nnyo omukulembeze waabwe. Era kyabagamba kye bakola kye batambuliramu. Kati ekiseera kyatuuka nga kabaka tayagala kuwuliriza bigambo bya Katonda, tayagala kuwuliriza bigambo bya bunnabbi. Naye nga ate Katonda akola ki? Atuma. Ate Katonda muzibu bw'aba akutumye oba olina okikola okitegeera. Kati ekiseera ne kituuka Yeremiya ne bamutuma. Bwe bamutuma waliwo omusajja omuwandiisi, ye yali muwandiisi, n'agamba ebintu bino Yeremiya bye bamutumye bwe siibiwandiike tebijja kujjukirwa. Era owandiikanga nnyo naddala ensonga enkulu. Funanga ekitabo n'okola ki? In fact ndowooza y'ensonga lwaki tufuna zino diary. Mutunaafuna diary kati waliwo abafunye edda diary eza 2024. Naye kikulu nnyo okuwandiika. Kikulu nnyo okuwandiika mu maaso okugamba ky'oyagala n'okiwandiika. Kubanga buli lw'okiwandiika okitunulako n'osobola n'okisabira, n'omala n'okitegeeza Katonda wo, n'okukijjukira n'okijjukira, n'abaana bo n'abazzukulu basobola okiraba ne bagamba jjajjaffe yakuwandiika ensonga eno. Wamma kino kye tulaba jjajjaffe kye yali akoze eki? Kye yali ategeeza bamusindikira obuki? Naye bw'otuuka n'otuuka mu kiseera ekyokuva mu position Katonda waakulabira, buli lwatunulawo alaba bbanga. Alaba bbanga. N'abuuza kati aliriddawa? Kubanga wasazeewo okukola ki? Okuva mu position wabadde akulabira. Sigamba nti bw'ova mu position wabadde akulabira n'odda eri ebbayi, sigamba nti aba takulaba. Aba akulaba. Naye Katonda waffe teyeegatta na kizikiza. Katonda waffe teyeegatta na kizikiza. Kati mu kifo ky'ekyama ekyoyo ali waggulu ennyo, mwe mwokka mw'osobola okufunira obulokozi, mwokka mw'osobola okufunira okukwekebwa, mwe mwokka mw'osobola okufunira omukisa, mwe mwokka mw'osobola okugulirwawo enzigi, mwe mwokka mw'osobola okucommunicatingira ne Katonda wo, mwe mwokka mw'osobola okuwangulira. Mwe mwokka. Mukama yeebazibwe. Mwe mwokka mw'osobola okukola ki? Mwe mwokka mw'osobola okuwangulira. Mwe mwokka mw'osobola okubala ebibala eby'omwoyo. Galatians 5:20